Abazigu abatannategerekeka bateeza omusuubuzi wa mobile money ne bamukuba amasasi agamutiddewo. Ono bamutidde mu maka ge nga yakatuuka nga bamuse n'omukuumi we abadde amuggulira. Ettemu lino libadde mu maka gasangibwa Ekyengera. Lawrence Tasendo omusuubuzi wa mobile money yatiddwa abazigu abatannategerekeka bamukubye amasasi agamutiddewo n'omukuumi we Rashid Senyonga abadde azze okumuggulira okuyingira awaka. Ettemu lino libaddewo ku ssaawa 4 n'ekitundu mu kiro ekikesezza olwaleero ku kyalo Nakirama mu tawuni kanso y'Ekyengera mu disitulikiti ya Wakiso. Omugenzi Tasendwa nti abadde ne mukyala we Nora Kyazike mu mmotoka nga bava okukola. Abaddewo bagamba nti olutuusa awaka omukuumi n'abaggulira olwo abazigu abadde ku boodabooda ne babasalako nga basoose okuba mukuumi Senyonga n'agwa wansi olwo ne batandika okupeeka Tasendwa sente zonna z'abadde alina. Amasasi naawe ogamanyi tosobola kugenda eri ssasi gye likola ki gye luvugira n'enzira kwali mu nju n'emusiba n'emunyweza netandika okubira abantu abali okumpi kumpi. Twagezezaako okukkirira tunyonyereze wegali ne twagenza okutuukawo abasajja bateekenze off. Muganda w'omukyala nga Inarongo Maria Monge ebyabadde bigenda mu maaso abadde abirabira mu ddirisa ategeeza nti mulamu we yaggyeyo ssente ezabadde mu nsawo zonna ezitannamanyika muwendo n'amasimu n'abikwasa abazigu bano kyokka bagezezaako okubalemesa okuzitwala ne bamukuba amasasi agamutiddewo. Bwe bakutte ebisawo ekisawo ekyabaddemu ku ssente n'amasimu nga bafuluma n'agenda n'alumba eyabadde ku geeti okumulwanyisa mu busungu lwaki bababba kati mu kumulwanyisa eyabadde eno n'alagayo n'amugamba kuba. Omugenzi Tasendo nti abadde n'amaduuka ga mobile money mu bitundu okuli Kasenge, Nsaggo n'Akawukane Nateete. Abadde atuyambako tugalya ku fuloti. Sigwe mundi ogusoose nga bamwegezaamu duli bamwegezaamu ne bamukuba ejjinja erya minzaani. Abatuuze abawulidde amasinga gavuga bategeeza nti gabakubye enkyukwe ng'abamu olwala ebibodaboda ng'esimbudde bazze okulaba basobola okutaasa munnaabwe naye ng'ekinnaku basanze amaze okufa. Ebisambi muno babikubye muno mwonna ng'akulaga nti abika obulamu bugeze eki bugenze. Batulaze n'ebituli by'amasasi agakubiddwa ku geeti ya Tasendwa n'emiti nga mu kunyolwa bategeeza nti bakumusubwa nnyo olw'obuyambi bw'abadde abatuusaako. Bw'omusanga gwakolera omanya nti kiwedde buli muntu amutwala mu ngeri ye nga gy'abadde amutwalamu. Omuyambi w'abantu mukwano gwa buli omu sobola kuba nseyinetima nange gavumenti etuyambe kubanga obukuumi ku kitundu kyaffe oba ku bitundu byonna tebutambula bulungi. Ab'ebyokwerinda okubadde RPC wa Kampala Charles Nsaba addumira poliisi mu Kampala n'Emiliano Stephen Tanuyi ne mmeeya wa Kyengera Sir Mathias Walukaga batuuseeko makuga omugenzi era ne beekebejja ekifo kyonna. Mmeeya Walukaga yennyamidde olw'ettemu lino n'akuutira abatuuze abeesobola okussa kamera zimulengere wala ku mayumba gaabwe okusobola okuyambako mu kuzuula ababeetabye mu bikolobero. kamera zisobola obutaziyiza kikolwa naye zisobola okubalaga okubayamba okutandika okunoonyereza. Okwogerako n'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiliano Patrick Onyango alabudde abantu obutatambula na ssente nnyingi n'agamba nti bazudde ebisonkole by'amasasi 7 okunoonyeza ku kyagenda mu maaso. Emirambo gw'abagenzi twabatutte mu ggwanika Mulago oyongera okwekebejja motoka twakitutte eri ku Nalumunya police station nga tukyagenda mu maaso n'okunoonyereza. Twagala kukubiriza abantu mulanga maddala abasuubuzi nti temutambula ne ssente nnyingi kubanga ssente nnyingi etera nnyo okusiikiriza ababbi. Abudi Muwonge ne Nuliat Namagembe bakusakidde eggulu lino.